Ku bbalaza ya ssabbiiti eno omuserikale wa poliisi eyawummula Sam Omala kyategekanga bwe yali avudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'atawaanyizibwa Kkookolo akwata obusajja. Kati olwaleero omubiri gw'Omala gusabiddwa ku kanisa ya All Saints Cathedral Nakasero ko n'okujjuka emirimu gy'akoze naddala wansi w'ekitongole kya poliisi. Akulembeddemu okusaba kuno Reverend Misuseera Mukaddayiga asabye abantu okukimanya nti okufa si y'enkomerero mu maaso ga Katonda. Onaamalawa obulamu buli obw'olubeerera onaabaawa. That is the question we must wrestle with. Because we are eternal beings. So death is not the end. Togenda kudduka. Mukama yakutonda kubaawo olubeerera. Naye wulira. Ojja kubaawo mu bulamu obutaggwaawo ne Katonda oba mu bulamu obutaggwaawo mu kubonaabona mu kuswala. Divine Mutukuvu omu ku bamulekwa yeebazizza abantu bonna ababakwatiddeko mu kaseera ka taata waabwe bwe yalwalira okutuusa bw'afudde. Nina omusawo gwe njagala okwebazaako ensusso. Ku ssaawa zaaliranga nnyo ez'ekiro nga twetaaga omusaayi. Mu butuufu nga blood levels za muzeeyi ziri ku 5.6 nga tasobola kukeesa nga tafunye musaayi. Omusawo gwe nzijukirako erinnya erya Dr. Nattimba yalwana n'atuleetera omusaayi okutaasa muzeeyi nga tamumanyi, yali ataasa muntu si lwakuba nti yali amumanyi nti muzeeyi. Dr. Nattimba weebale nnyo yonna gy'oli. Mutukuvu asabye abantu okubakwatirako naddala okuweera abaana bakyali abato kitaabwe balesse nga bakyali mabujje. Waliwo abamaliriza senior 6, waliwo yakoze senior 4, asemba yali mu P6. Mutuyambe temutulekerera. Nze nga nze omu sisobola kumalako. Kyokka alaze obunyiikaavu olw'abantu abazze boogerera kitaawe amafuukuule naddala nga bamulumiza okulumya abantu bwe yali akyali mu poliisi. Tulabye abantu abatatumibwa bakama baabwe abayimirira ne bavuma muzeeyi alyose n'agenda nabo bafiirwa. Abantu be yatta bo abaana be bakaaba, abantu be yatta bo tebalina musaayi. Kambabuulire muzeeyi mu kukola emirimu gye teyayiwako musaayi n'omulundi n'ogumu. Mulekeraawo okuwandikira ku muzeeyi ebigambo ebibi bituluma ng'abaana. Kamisona wa poliisi Moses Otara nga yakiikidde adumira poliisi mu ggwanga ayogedde ku mugenzi ng'omusajja eyaweereza ekitongole kya poliisi n'omutima gwe gwonna. Sam nange among others we got accelerated promotion. Accelerated. You double from ASP to SSP. We missed the promotion of 2014, the centenary. Come 2016, I don't want to say this, but I will say it. The former Inspector General of Police looked for my name and Sam. Say you must bring them here. And we were promoted 2016. Ye Mike Mukula akulira kampuni y'obwannannyini eya Security Systems Omala gyabadde akolera ayogedde byamanyi ku mugenzi mu bbanga ery'emyaka gy'amaze ne kampuni eno. So when I speak here, I took Omala on and gave him a job as the deputy CEO, and also gave him to head operations and to train these young people here. And he did a very good job. Wabula tabadde na bigambo biwoomu eri gavumenti ng'agamba nti bangi beesambye Omala ku ssaawa esembayo nga ne mu kusaba kuno batono abalabiseeko. I've wanted to see here some of the most senior government officials, not only from police, the army, intelligence, and all the others, even State House, but Ugandans tend to forget quickly, memory lapse. And I want to tell you, shame on you. I would have loved to see you here stand with the man who stood with Uganda when the need was there. Takomye wano asabye gavumenti etunule mu misaala gy'abasirikale esobole okugyongeza basobole okweyimirizaawo. Police officers must have decent living. They must have decent accommodation. They must be supported in any way possible. And I urge that in the future budgets, let the welfare of police and the police officers and all the gallant officers and men be given the stature they require in this country because of the work they do for this country.
Sam Omala agenza okufa nga alina emyaka 65 egy'obukulu era lessaaba na 16 n'abazzukulu 39. Ono waakuziikibwa ku bijja by'abajjajjaabe ku kyalo Senda Pasikula mu disitulikiti y'e Tororo. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.